Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this Sikuku and Tugenda Kuraonye. For starters, oyinayo gwalabye nga asanyukidde eggulire lino. Waliwo obuvubuka bwe nalabye bwekyangira wano ku TikTok nga busanyukidde eggulire lino. Omuvubuka yenna gwe walabye nga asanyukidde eggulire lino, mutwalire mu kategoreza either tamanyi obutamanya ignorance nga kye kizibu obanga musiru. Ate omusiru omulungi omukubisemu a very good idiot or a very good fool. Yasanyukidde eggulire lino nti Uganda yazima okufuna direct flights okuva Entebbe mpaka London. Lino eggulire wano liraba lino lya 2019 lwe twafuna Ugandan Airlines. N'omuntu eyasanyukira eggulire lino mutwalire mu kategoreza ez'omuntu nga tamanyi nga mubisi, a person who is completely green on national matters, oba bwabanga amanyi nga just ayagala kubaako basiruwaza. That person is a very good fool and a very good idiot. Simugambye ebyo kubwerere kambayambeko. Lino egguliro liraba Parliament ey'omukaaga eya Wakapabulu yateekawo special committee eryegenda okunoonyereza ku bintu bino wammanga pozingamu. Butya ekitongole ekyali kiddukanya ekisaawe oba ekyali kiddukanya entambula y'ennyonyi ya Uganda Airlines bwe kyagibwako obuvunaanyizibwa bw'okuddukanya ebitongole byakyo bibiri, omwali CAA ne Enhance, Entebbe Handling Services ne Civil Aviation Authority. Entebbe Corporation Board, if I remember, kyekyali ekitongole ekyali kiddukanya ebitongole ebyo bibiri, kyekyalina obuvunaanyizibwa ku kuddukanya CAA ne Enhance, Entebbe Handling Services. Parliament y'omukaaga yakizuula nti ekitongole kya CAA kyali kyeddizibwa salimusale, ate ekitongole kya Enhance ne kitwalibwa Samu Kuteesa. Kankuzeeyo katono. Eyali Minister of Transport by then 1993 Kirunda Kiveidinda yakizuula mbu Global Airlink and Efforts company eya Samu Kuteesa yafuna enkayana n'ekitongole ekyali kiddukanya ekisaawe. Bwefuna enkayana, Minister Kirunda Kiveidinda nga mugenzi olunaku olwaleero n'asasamu contract y'ekitongole ekya Uganda ekyali kiddukanya ekisaawe. Contract eya CAA eya Civil Aviation Authority oba obuvunaanyizibwa bw'okuddukanya CAA n'abuwa kampuni emanyiddwa nga Kalebu International and Efforts Company. Yali yani? Yali ya Kalebu Akandwanaho aka Salimusale mwaka gwa 93. Waayita myezi mibale Enhance nayo Samu Kuteesa n'agyeddiza oba Entebbe Handling Services. Akakiiko k'enjogera ka Parliament y'omukaaga era kakizuula nti okuviira ddala awo Uganda Airlines amabanja gagitippa neba nga yatuumibwa The Flying Coffin, sanduuka ey'omugenzi ebukira mu bbanga. Kankudduse misinde. Akakiiko kano kakizuula nti Kirunda Kiveidinda obuvuyo buno yali abumanyiiko, ne Minister gwe baali batadde ku privatization unit scandal zino oba mishandling y'ekisaawe eno yali agimanyiiko lwa nsonga abanene abaali bamusinga eddaala be baali beddiza ekisaawe. Ripooti y'akakiiko yakizuula nti Samu Kuteesa ne Salimusale bakwata ennyonyi za Uganda ebbiri, omwali Air Cargo ne Boeing 737 if I remember very well, ne zitandika okukola emirimu gyabwe egyali personal, nga mwegyo mwe mwali okujja Kagolo mu Democratic Republic of Congo. Teweerabira later alone mu 2003 Uganda bagikuba fine ey'okubba eggwanga lya DRC. By then abaali baddukanya ekisaawe ky'Entebbe baali abantu babiri, muto wa Kaguta Museveni Salimusale ne mukoddomi we Samu Kuteesa. Sigwe mulama wa video
omunama gwa video lyeggulire lino wano nti Uganda yazem okubuuka oba okuflyinga directly okuva Entebbe mpaka London. Lwaki kugambye yasanyuse ng'oli myaka gyange oli musiru? You are an idiot. Era lwaki kugambye oli completely green gwe yasanyuse ng'oli myaka gyange ng'olabye eggulire lino? Yeggwe wekka atakimanyi nti akakiiko ka parliament y'omukaaga kakizuula nti yali minister wa transport by then, olw'okubanga yali amaze okusanyusa baganda b'omukulembeze n'emikwano gy'omukulembeze, yatunda enguudo zonna Uganda Airlines kwe yali eyita. Nkuddiremu parliament y'omukaaga yakizuula kakiiko ke yateekawo nti yali minister wa transport by then, works and transport. Omugenzi olunaku leero kirunda kive idinda yatunda routes za Uganda Airlines zonna nga neeno mwogitwalidde 1993 93 oluguudo lwa Uganda okubuuka direct okuva Entebbe mpaka UK kirunda kive idinda yali alutunda si lwokka, mwalimu Zibalin bali baflyinga okuva Uganda mpaka mu Dubai UAE, twali tugenda direct Kenya, twali tugenda across Africa nga ne mu Europe ensi ezisinga tutuuka. Minister wa transport mu government ya Museveni 93 ye yatunda enguudo za Uganda Airlines. Nkomyewo kulira eggulire lino walira ba 2019 era nawe yasinika amannyo wali simply an idiot, a very good fool, oba wali completely green. Eyasanyukire eggulire lino 2019 mu Uganda ezemu okufuna ennyonyi flying once again. Yatakitegeera nti ennyonyi ya Uganda ekika kya Boeing emu ku Salimu Sadeje yali akozesa emirimu gy'okusomba ggolo okuva e Congo kumuleeta Uganda yatundibwa mu mwaka gwa 2000. Genda osome report ya parliament y'omukaaga. Ennyonyi za Uganda ezaali zisembe 3 omwali air cargo C-130, omwali akanyonyi akalala akali kakola within Uganda ka friend foka nga kwogase ne Boeing 737 zatundibwa nga baziguza company oba airlines ya South Africa mu mwaka gwa 2000. Waite emyaka 19 ne bagenda ne beewola Boeing ne bagireeta n'osinika amannyo 2025. Waise emyaka ekitono nnyo 3, as in 30 past years, bagulidde route okuva Entebbe mpaka London. Yaho oli wano sinika amannyo sinika gaaki oseka ki? Okkirizibwa yadde gwe n'okuseka, tukkirizibwa yadde okumwenya. Buli kintu Museveni kye yasanga nga kirina standard, nga kirina value. Kati gwe imagine tutambudde emyaka balamu okuva mu 1907 kuba zino ennyonyi zenjogera zino routes gye baaguze mu 2025. Idi Amin Dada yazigula mu 1970. Eno ennyonyi gye baagula mu 2019 batunda ennyonyi za Idi Amin Dada 3 ezaali zisemba ze yagula mu 1907 bazitunda mu 2000 kuba mwaka faananyi. Kitutwalidde emyaka emeka okutuuka mu 2000 okuva mu 1907 okuzzaawo okudde emabega okusanga Uganda Idi Amin gye yaleka kitwalidde emyaka emeka okugula obuguzi route emu eva Entebbe direct e London tuzeeye emabega emyaka emeka? Tuli mu 2025 balamu okuva mu 2025 mpaka 1907 mu bufunze. Museveni ne rigimu ye bakwata Uganda ne bagizza emabega emyaka 3 ne baddamu ne bakima ekintu kye bayonoonye emyaka 3 ne bakikomezaawo. Embuzi yaahe ngamba gwe mbaata n'okuba enduulu n'osanyuka mu bufunze. Nyambo ngambire buli yasanyuse mbu simply because baguzeyo route egenda mpaka London. Ngambire omuntu oyo you are an idiot, you a fool, you a dwarf. Mwite buli kyoyagala kubanga abantu abo basiru nga gye kisembye. Ekibuzo kiri nti katutambule tuddeyo mu 1907 okusanga Uganda ya Idi Amin Dada tuze 1907 tuli mu 2025 ng'ogaana okulonda bwoti 2026 oliko emizimu oliko emmandwa yaahe kalonde kakuume kalondo.